Yes, kitalo nnyo, kitalo ddala. Munnamawulire wa Bobi Wine, munnamawulire wa Uganda, ng'ono abadde akola ku Red Pepper, bamuyita Mubiru Haddad, akubiddwa amasasi nabwe kityo n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Ensonga lwaki akubiddwa amasasi n'ebisigaddewo bye tugenda okuba nti tukutuusaako mpola mpola. Mwebale kuba nti mukutambulira wano, mwebale kuba nti mwekuuma naffe. Yes, mwebale kuba nti mutwagala. Amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso, number 1 Kibuya Maxud Junior. Ngenda kusaba buladi wange ogenda maaso n'okuba nti otambula nange ebbanga lyonna, era nga ngenda kukusaba ofollowing story nabwe kityo nga bwegenda okubeera nti etambula. Munnamawulire owa Red Pepper ate nga ennaku zino abadde akola ne TV emanyikiddwa nga BMTV, nabwe kityo asangibwa saidi z'Ekanyanya Mpererwe oba Gayaza Road nga mufu wajjo. Kiteebereza okuba nti omusajja ono yakubiddwa amasasi. Omusajja ono yazalibwa ennaku z'omwezi 10 yazalibwa ennaku z'omwezi 10 January 1989 wali mu kibuga Embale mpola mpola, then najja nasoma mpola mpola n'agenda e Kyambogo. Rasta mani ono abadde mu Rasta Haddad abadde akulira ku Red Pepper era ebiseera ebisinga abadde awandika mawulire ga politics kwogera ne entertainment. Omusajja ono abadde watabu nnyo. Then tetumanyi biki ebigenda mu maaso. Nkugambye nti Haddad yazaalibwa ennaku z'omwezi 10 January 1989 mpola mpola n'asomera wali ku Kyambogo University, era bwe yamala kwe kusala okuba nti agenda anunya omulimu mpola mpola. Mu kunonya omulimu yagenda n'alaninga ku mulimu ku Red Pepper, y'omu ku bavubuka abaakolanga amawulire ag'ettabu especially ag'entertainment kugata n'agasigaddewo ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Kuku Wasabanka Suku MC Ibra Basimo Genze kugata ne group y'aba Isaac Tugume Isaac Tugume yeyo group bwe batyo abaana bwe bakolanga. I think mpola mpola yamala n'avaayo n'atandika okuba nti akolera TVM mu Uganda, nga TV eno ebadde ne show ya entertainment oba olyawo ebadde esinga okuba nti ekwatira nga musajja mukulu yamanyikiddwa nga Haddad Mubiru, y'omu ku abo ababadde bakosinga show eno ku BMTV. Show eyo babadde bagiyita Big Five. Yes, mpola mpola ku BMTV, era musajja oyo abadde akola bulungi. Lwabadde olunaku lwajjo musajja mukulu kiteebereza okuba nti yakubiddwa amasasi wali Ekanyanya. Ensonga lwaki yakubiddwa amasasi tenategeerekeka. Ensonga lwaki musajja mukulu Mubiru Haddad yakubiddwa amasasi tenategeerekeka, wabula nga ate tukyagenda mu maaso n'okuba nti tufefeta nsonga ki lwaki ba-Iceland bano oba lwaki abazigu bagenze mu maaso n'okuba nti bakuba musajja mukulu amasasi. Wano nno mbuuza, are we safe or we are not safe? Mu Uganda tuze tulaba obuvuyo n'obutabanguko obubaawo, tuze tulaba okutibwa kw'abantu especially abo abali mu gavumenti nga mu mawulire tetunaba kuba nti tukifuna nnyo, wabula ate tulaba ba Iceland nga bazze bakuba abantu amasasi. Jjukira abasiraamu baze mu maaso n'okuba nti battibwa nga n'ensonga ebakubye amasasi oba olyawo paka ssaawa zino tetugitegeeranga. Abakungu mu poliisi ne bajaji, jaji omu yakubwa amasasi saidi z'Ekiwatule, omukyalo oyo yakubwa akagezi yagenda mu maaso n'okuba nti akubwa amasasi wali Ekiwatule ku katale omwaka no giwerawerako, era nga kyagenda mu maaso n'okuba nti kitwewalikiriza. Wano nno jaji ono lwaki yakubwa amasasi, oba olyawo abantu bagamba nti yali ali musango wa ADF ng'ageza kukuba nti awozesa bayeekera, so maidi abayeekera bamupa amasasi. However much up to now tetulabanga nsonga, tetufunanga nsonga ntuufu lwaki omukyalo ono yakubwa amasasi, era nga yadde nga judge naye nga okufa kwe tekunaba kuba nti kutegeereka paka ssaawa zino oba olyawo tetunaba kufuna report ntuufu. Waliwo musajja mukulu amanyikiddwa nga yes Kigundu, ngono yali bamama Fina. Musajja ono yali brigadier Mulamba nga Mujasi, yagenda mu maaso n'okuba nti akuba amasasi era nga akyagenda mu maaso n'okuba nti yewunikiza bannayuganda. Wano nno bingi ebyayogerwa oba olyawo ebimu sijja kubigendayo olw'okubanga sibirinaako butwe, sibirinaako bukakafu mutwe n'amagulu.
mu process musajja mukulu amanyikiddwa nga Felix Kaweesi ngono yali spokes wa poliisi mu kibuga mu ggwanga lyattu Uganda ne mu kibuga kyattu Kampala n'emitundu ebirwanyewo yagenda maaso n'okuba nti akubwa amasasi saidi zawali ekkulambiro era sitiri ntinda nga wakava ekisasi ng'ovuga nga dda ekiwatule omusajja oyo yali abeera obanga agenda ku ntinda vyu essomero eryo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Andrew Felix Kaweesi yagenda maaso n'okuba nti akuba amasasi era ng'obulamu bwe bwagenda maaso n'okuba nti busaanawo Uganda yakubwa enkyukwe era nga bintu bingi oba oliawo ebyagenda maaso n'okuba nti byogero naye nga up to now tetunaba kufuna nsonga ki baani abamukuba amasasi ebisigaddewo mpola mpola abazigu bagenda maaso n'okuba nti babula recently omwaka guli gumu nga gumu n'ekitundu emabega oba ebiri bwe maserabidde omusajja mukulu amanyikiddwa nga Muhammad Kirumira yagenda mu maaso naye nakubwa amasasi wali saidi z'ebulenga yes nga addayo ewuwe ebulenga nga yali ava ku mukolo gumu bambi omusajja wattu nakuba amasasi era yafa mpola mpola abazigu paka saa zino tebanategerekeka mayitire naye ng'ate ebibuuzo bingi nnyo mpola mpola then tubadde tulowooza nti oba oliawo ensonga ziri kwabo abakungu abali mu poliisi n'amagye ate oba n'abasiraamu wetwogerera media industry yaguddemu enkyukwe oba yaguddemu nabe nti musajja munnaffe musajja mukulu amanyikiddwa nga Mubiru yakubiddwa amasasi ensonga lwaki yakubiddwa amasasi nategerekeka naye ng'ate tetujja kuba nti tuwa wrong information oba information etategerekeka etalinako mutwe n'amagulu tujja kulinda poliisi eveeyo eyogere etubuulire lwaki kikyerowooza bani abamukubye nansonga kyeyamukubisiza mpola mpola but for now tetujja kubako nekyetwogera tugamba nti okubeera munnamawulire si musango bw'obanga nakuwandiiseko information etali ntuufu nkubire essimu ongambe oba oliwaddemu okuntwala mu mbuga z'amateeka bwe mbanga nakwogeddeko ekintu ng'owulira kikyamu nkubire essimu oba oliwaddemu okuba nti oba oliawo ontwala mu mbuga z'amateeka oclaiminga obulamu bwange kiba kibi nnyo n'ekirala bwe mbanga nakuripootinzeeko ekintu ng'olaba kikunyiga oliwaddemu okunkubira kubanga nange ndi muntu ebintu ebyokukilaiminga bannamawulire okutandika okuba nti mubatuusa ku ezira ku mansubira si kituufu nsuubira nti omulimu gwaffe mugenda mu maaso n'okuba nti mukututiisa bannamawulire bangi abali mu makomera waliwo ne munnamawulire omu amanyikiddwa nga Ashraf Kasirye ali ku kitanda yakubwa essasi mu mutwe abajasi mpola mpola wali yali agenze kuba nti akavaringa kurarisa Bobi Wine nakubwa essasi bangi omwana wa monitor ali mu wheelchair so tujja kusaba gavumenti etuweko obuyambi etuweko si buyambi kuba tetwetaaga buyambi twetaaga protection nga bannamawulire nga bwe muwa abakungu abo protection mubavaluing mutandika okuvaluingamu ne bannamawulire kubanga ate tetureportinga bibi byokka n'ebyamwe tujja ne tubireporting era ne bituuka ku bantu so n'olwekyo nsuubira obukumi bwe muwa abantu abalala naffe mutandika otuvaluinga kubanga ate naffe tuli third partner mu kuba nti tusensitizinga eggwanga muli b'amaanyi nnyo tubawa ebitiibwa naye bannamawulire nabo mubatandika okubawa ku bitiibwa mubakubanga abaana abatwaliwo omukungu minisita Ochola yagamba nti bannamawulire ensonga ebakubya baba baagala kubateekamu sense baleme kugenda oba oliawo gye bali talina kugenda statement paka sawa zino ekyamerotinga omutima gwange nalaba nti omusajja ono teyabalamu bannamawulire magezi musajja wa poliisi mukungu nnyo mu gavumenti ate si tyakwogera nti teyatubalamu magezi era si mutya kubanga kyeyakola yalinga agamba nti ffe tetutegeera bw'ogamba nti okuba bannamawulire kubazzaamu magezi oba olaze nti tetutegeera so omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti atuyisaamu amaaso yagenda mu maaso n'okuba nti ajega bannamawulire oyo gayi wa poliisi mugezi wa poliisi oyo Ochola kibi nnyo ali so arrogant nti in that ne bakola press conference ku media center booliawo bali bateesiteese n'okukwata bannamawulire abamu naye nga si kyekituufu tetujja kugenda maaso nakukkirizibwa kukuwa na kuyisibwa mu maaso unless nga maybe mwagala twegobako naffe tubaviire tubalekere ensi yammwe nga buli mukola tewali abiraba nsuubira ke kaseera okuba nti tufuna justice entuufu
tulabe kiki nsonga ki omwana yakubiddwa amasasi. Byebyo bampita Ntambi Kimso, Rich Boy and Maxwood Junior. Ngenda kuvaayo waggulu nga ngomya bannamawulire abayita mu kitongole kya WUJA, Uganda Journalists Association, nti bambi mugome kwogata ne Uganda Entertainment Journalist eyabahabike, kwogata ne WUJA ne bannamawulire bonna mu Uganda, kwogata n'aba WUSPA aba sports, nti kitalo ddala ennyumba yaffe yaguddemu nabe, naye ng'ate katusabe Mukama Katonda oyo atali anguzi, Mukama Katonda oyo eyatutonda naffe, nti one day one time justice ejja kuba nti evaayo, naffe tufune ku bwogerero n'obwerero mu Uganda. Bino bye byakusindisayo Kazibe Bashir mu paliamenti. Genda oyogere ku nsonga z'abannamawulire, genda olwanire eddembe ly'abannamawulire ne bannayuganda bonna. Bampita Ntambi Kimso, kitalo ddala Mubiru Haddad. Until we meet next time bro, Mukama bambi akumuze kisa.